A very good morning tuba twayingiddewo dda ssaawa ebeera ya lugambo munatusonyiwamu katono nnyo naye nga weetuli mu budde bwebwo mwasuze mutya kasubire nti muli bulungi mbeerawo ne Josephat Seguya nange Nakalema Shadia omumbejja wasuze otya ssebo okedde kulya nze wenda muteesimula omumwa bulungi ndowooza bannaye abalina okusomooza mukama bw'atyo papa Miniwari yakyali mulwadde naye katutandikirewo nti eggulo naye neevuddemu ne ngana edda bannayfe Benasolo olina otubulira emboozi eno tugiwumbewumbe tetujja kuddeeyo nga tuwulira buwuliri kati ne musisinkana emboozi yabadde mpanvu nnyo yanyumizza ebintu nga bizibu tulage ku Feibo oyo engeri gye bamusiba so yoyo emboozi yamalidde mu maziga nga waakaabiraawo ddala kwe kunyumya engeri gye yajja Betty ewaabwe kabula soke Betty ojjukira twamukuterako dda nga nnyonnyola ebyo naye n'amutwala yono mu Ebonies gye yali kati ate ne basanga dokita kati ate embeera neetabuka mbu waliwo bwe bakwatibwako ate okuvaayo kwe nadde wakatolobwama ate n'ajeera ne Betty n'amuleeta katolobwama ate era waliwo embeeri gye yavaayo olwa munne ate so gye byakkidde ndowooza nalabye ng'akakuku olutalo si lwakaakati nno luno katulabe Betty ono bwe bamusiba in the first place kale sorry musiba Feibe Nasolo tubuulire ente byajja bitya wazibba Betty abinteekamu olw'ensonga abaana bannomereza bana abakulu bange babiri Zeffa ne Yotaamu Betty yankwata kiro abasajja ne bankidnappinga ng'omubbi yaswa omuntu ku mmundu ndi munyiivu nnyo anti agamba si yakwata yakuŋŋanyiza bali bato bange ne famire yona n'abateekamu ebigambo nti Feibe ye mubbi era mumpolereze mukole bwe bate njoga Betty mukama abonereze Betty muganda wange Pologoma kati gobanga agamba nti mwagusaze dda gweleta mu ggwanga lino gweleta mu Kampala from nowhere from Gomba ne mulaga wennenye wano wakatolo bwama wano Ebonies wano wagundi paka kubukedde paka watuuse naye n'atooka okunsibisa mu kkomera for 8 days manyize simanyi kwogera sorry kyenavune nfuna looya waliwo mwami wayita Kiwa Mwannyinaze we Namaswa mwana wa bazadde bange mukuba byuma ne Kabubbo omuzeyi gwe Kabubbo gwe natuukirako nga nfudde Gomba Kabubbo transporters oli owedde edda myaka gy'ensanvu yali asuubula edda tata wange nawo omwana gwe bayita mukuba byuma yandeetedde looya era omuntu yangamba ndeese eddagala lya maama from Sweden ewannakato muto wange maama yali aleese eddagala baali baze kukwata banimba nti baleese eddagala enziruka misinde nga sambade na lugoye kuba bulijjo gw'oli nno kubanga nze nno na maama nze mbeera naye so nga baleese eddagala so nga baze kunkwata maama yampa omusika Betty Mpologoma omutima ne gumuzimba kati kanjogera ebituufu maama abeera wange maama nakati ali nkumba mu maka gange ente za maama wange n'abalooya bonna yabakubidde buli omu oyo omukazi ayina emboozi ayina ebizibu gayimbuulidde ebintu nempulira nga binsobedde twatuuse ne ku mbeera nga nze mugamba nti toyogera bino kati bireke kuba twatuuse ne ku basawo b'ekinnansi ng'ani agendayo nenze nkubuulidde so kati katusooke tulabe engeri gy'ava ye engeri gy'agenda mu Ebonies n'aleeta Betty Betty n'amala n'amugobyayo kati omuwawaabirwa olowooza lwaki Betty yali kwesibyeko simanyi nange kwava kubanga nze ndi muntu wa maama nnyo maama anjagala nnyo buli kaseera nsuubiza obusika biki ndoza bye bimuluma naye maama namugamba sagala kukusikira kuba nasikira ssenga wange bulijjo mumugamba sagala kaseera buli lwenfuna ekirungi ng'azimba omutima buli lwenfuna ennyumba ng'anyiiga buli lwenfuna ssente ng'anyiiga simanyi kyabeerako era jja mumubuuza mwami Seguya oli mwannyinaffe w'Egomba owamuleeta e Kampala wamugusizaawa ewa Ebonies nga Ebonies ayagala omuntu ayimba nga Stella Mukajjume Katonda so no batwalira Betty Mpologoma
bwe nabatuusaayo nasangayo mulenzi gweta Dr. Tinga Uncle Kim yali producer. Kim ng'agamba agenda Bulaaya tagenda kubeerawo n'atraininga Dr. T ebivuga ebya keyboard. Kati Dr. T yali akuba ngoma nganda. Dr. T yali akuba ngoma nganda ajje yeegaane. Ati bwe ntwala Betty Mpologoma mu Ebonezi Kezia Nambi yantwalayo. Kezia Nambi nanjigeza ddoboozi lye. Chovola anayimba eddoboozi lya Kezia Nambi bayita teno yesekukulu buli mwaka. Betesetse buli kwenda. Abasobola kuyimba kwa ndi mwenyewe. Kati olwo Kezia yali yabiyimba ebyo. Kezia yali yayimba version y'embaga. Teno y'embaga enonti betesetse buli kwenda. Kati Kezia bwe yafaamu najja mu version ya sekukulu era nze njiyimba. Teno yesekukulu buli mwaka. Betesetse buli kwenda ba. Abantu bonna basanyufu kuba yetwazze munsi. Kati Kezia Nambi yantwala mu Ebonezi nga mukyala mukulu naye nga mu 7th day nga baagala omukazi ayimba eddoboozi lya Stella. Kati Stella nga alina eddoboozi ddene mukajime Katomba. Ne mbagala nnyina muganda nga alina eddoboozi ddene ne ntwalayo Betty Mpologoma n'asangayo Dr. T. Dr. T n'angobayo ng'ayagala promotinga Betty. Olwokuba nali nkola mu Kabobbo ewa muzeeyi Kabobbo nga nkuuma ssente nga nina okulaga abaana bye banaakola nga ntuuka leeti. Ka Dr. T ekikozesa nga advantage. Timangobesaawo nga nze tuteyo Betty Mpologoma muganda wange onesigale wa Kabobbo muzeeyi Kabobbo. Saayimba nava obuvi nga sibitegedde. Oba keekakuku mpaka kati. Keekakuku mpaka kati. Kalabika. Mukazi watukyayitamu si kyangu. But I wish basinga naye ebyo byogedde bajja kutuuka nabo bennyini bantu bakulu. Kaakati ekituufu kati bikomawa tebyabadde tebinnaba. Feiba ono mpozi yakatulaba olutalo luli ye alumirizibwa bw'agamba nti Betty Mpologoma y'omu ku baamusibisa oyo mutoowe mu kubba ente za maama we 11 Susan Nalongo Mukamusoni Kabulasoke Gomba nti ente ezo ezabbibwa last year oba December oba January zezakwasa Betty ono Feiba ono January February ono ye bamusiba Feibu ati yagamba muno bazitwala ekiro kya 14 nga bali ku show ye ne bamukwate kakati nadde sinagendayo basisinkana yagamba like ekyali bwekityo naye ennaku ezo zoyogedde ze baamukwata naye bwe nagenze ku ground ne bagamba ziri January gye baamukwata kati mu kunoonyereza bakumaliriza bamukwata nga 11 ne bamutanga 18 February. Mu butannaggwa anyumya nti bw'ava eno gy'agambye agende wa Katolo Bwama kati ate era ate n'aleetera mutoowe n'amutwala eri. Ati naye buli wadda wamuteeka. Omukisa womba ngufunye ng'ayagala naye agumwagalize. Kati gwe yayagaliza n'akola atya? Kabikunyumize. Kale. Wa Katolo Bwama. Egundi oyo omwana ediyawe nagamba nnoonya omukazi ayimba Kezia Nambi ng'avudde mu America okusoma nannoonya n'anfuna nantwala mu kasiwukira timba olimba lwa maama we ng'afudde baluyita maama wange lwaki wandeka mu nsi n'obooti nfuna ne mugamba ndi w'Eggomba ne yeewuunya nti mwana w'Eggomba waffe nampita ne tuyimba olimba lwa maama we kubanga maama we teyamuziika ediyawe. Kati ogenda otya wa Katolo Bwama? Ati mba ngenda ediyawe bwannoonya nengende nantwale wakasiwukira ntimba oluyimba olugamba maama wanfaako saakuziika ediyawe twali mu studio Geoffrey weyansanga lutaya nawe eddoboozi nga ddungi nnyo bwe yawulira oluyimba nga tuyimba nti maama lwaki wanfaako bwotyo musenoweti Geoffrey nankwata nangamba kantwale omukazi ono ewa Katolo Bwama era nansaba ediyawe namugamba ono omukazi ayimba eddoboozi enjagala ya mukazi gweta Kezia Nambi kamutwale wa Katolo Bwama kati Geoffrey watwale wa Katolo Bwama netuyimba oluyimba olugamba walijjukidde mu Geoffrey munnange kuba gwe wange wabeesa mu ssomero twalunyumunguza mu luyimba lwa Mutoro bwe tulunyumunguza enkwata Betty ne mutwale wa Katolo Bwama era naleta Dr. T eri wa Katolo Bwama
era dokita namuleta namuwolereza nnyo era omusajja ono mulungi nnyo akuba ebivuga ajja kutraininga bano bakinene Michael wamutiibwa era dokita najja n'amaanyi mangi nnyo agali agani Kizito gamutraininze natandika okuyigiriza abaana ebivuga n'alanda Betty nangoba wera yes gende wajja frutaya obuze misacho era nabula nze manyi Seeguya mwami Seeguya linnya londi yagala mulimpe nze Febe Seeguya mukyala otanyiiga era nodduka mukyala otanyiiga bapita Febe Seeguya era nodduka wakatolwama ati bwe bamumanyira ninzeyo wakabubu tata wange ena ssente nyingi nnyo nga nze nzikuuma nga nze munene waazo era nagula mangu akaleega ebisumuzo nga mu kaleega era Betty weereta Dr. T era nagamba katolwama tifeiba atuuka leeti kuba nakuumanga ssente za mugagga ano geno obanje wa zimu renovating state houses biki Kololo airstrips biki ebyo the doctors sijimanyi bulungi nibagenda kati goddayo otya ati katolwama ampita adamu nampita ntukola bandi yaffe Diamonds Production nga Betty Mpologoma addusa na Dr. T babimudduseeko ate nga ne Eagles yamuddukako bambi n'abeera stranded kati netudde ntukola bande tutandika okuyimba bambi katolwama wafiiridde nga ndi mukwano gwe nga tulina bandi yaffe Diamonds Production nga weeri kitegeeza awo yawukanira ddala ne Betty Mpologoma mu kuyimba ntitwawukana nga baabigo naye mukonekitinga wanagenda kati nagenda London nengene Sweden Letitia nga gwo mu connecting yes I'm connecting naye ta connecting ngamba byabafu kati muwo obubaka obusemba Betty ngamba byabafu muwo obubaka obusemba kati nkunyumiza Betty ngamba wali yafudde gomba wali yafudde ejindi omuyimbi yafudde naye bafuna ebyobugagga n'obulungi ta Betty anti abakuwulira mugende muziike anti ampita kuziika I'm gonna sue that lady that old woman she's old gwe mukulu ngenda musiba mukulu nze mukulu tuli bakadde fenna okunyonona erinnya ngenda musiba omuntu watukira okubeera nga gwe omuyite ku bya bizinensi ye naakuyita mu byokuziika kiralamu kakati omanyi waliwo oluyimba oyo nyini Febe yaluyimba nti luli kati kwata wano otunule eno abafe waliwo akatundu ke yayimba n'agamba nti amazima go gagumya obufumbo naye bwe gaba gatusatululanga leetawo obulimba waakiri onnimbangako naye ng'ate jjukira obulimba tebukkirizibwa mu ki bufumbo kati n'emboozi eno waliwo obulimba woolaba nti amazima nti geetaagisa nnyo naye waliwo woogamba nti oba ngalekeko nze ate mbagambye nti ebisoboka tadde ku mpewo waliwo ebitasoboka byolaba byoleka n'ogamba nti bino kambireke kubanga bingi ate abooluganda bwe batuuka kiringa ab'emikwano nga ba best friends bwe batuuka okweyabya beeyabya nnyo kuba muba mwemanyi nnyo kati simanyi soke tuveeko obwekawembe kale tugenda kuwaliwo gwe basunsuddeyo ensereko oli wakatemba sereko bamususudde tugende tulabeko n'ebiri ate kati One way first.
I, Makabai Henry, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Nsereko Moses duly nominated as a candidate to contest as Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala District. I've signed this day, 27th day of February 2025. Congratulations, Mr. Thank you. Bananga kabonero kange ntebe. Akabonera kange ntebe. Mupini na kutula ku ntebe. This one is my symbol. Yeah, his symbol is the chair as an and these are the guidelines for the campaigns. I gave these same guidelines to your colleagues yesterday. It was my sincere hope that they would follow them. It is also my sincere hope that you will follow these guidelines. And they all relate to being law-abiding in the course of the election or campaigns and up to election day. So I wish you a disciplined and law-abiding campaign. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. We are the Mami, c'est la position ferme. No, not that place. I'm Commissioner Simba. Congratulations. We wish you well. Atulaba kubukide TV oyo ye Moses Nsereko. Moses Nsereko olunaku olwaleero naye asunsuddwa okubanga agenda kuyingira olwokaano olw'okunoonya akalulu. Era mu kiseera kino bonna obwedda buli amala okusunsulwa aweebwa omukisa okwogerako n'abamawulire. Tugenda kubanga tumufuna tunyumyemu naye ku nsonga ez'enjawulo biki byasuubira okutandikirako, kalulu kagenda kanoonya atya, kakati tugenda kubanga twogerako naye tulabe. Atandikidde mu luzungu nno munange. As I told you, I already started. I have a Nsereko Moses saving box.
5,000, then you eat the 15. Then also I'm going to create jobs for my people. That's why I told you the money which they give MPs to get cars. I'm not going to drive a car. I'm just going to give that money to my people. I'm going to give 50,000 to 100,000. So how are you going to create jobs? What exactly are you going to do? I'm creating jobs. If I give you 100,000, you start a small business. Now you have created a job. That is enough for English. Tugende mu Luganda. Oluzungu lwa parliament sagalo olunzije mulona. Ombaka parliament asubira okukola mateeka. Bwe mulimu omukulu. Mama. Bwe otandikira wango ogenze mu parliament. Webale kumbuza kibozo kirungi. Tewala abemu pya basinga obungi bavadda ku mulamwa. Olumalo ba wakalunga babula ku bantu. Golaba namaziga gabadde gatandise okujja. Nze nayagala okubeera member of parliament mu 95. Nali ngenda ne jjajja wange okusaba ku church. Ne tusanga nga basimbye bitooke. Nembuza jjajja lwaki basimbye bitooke. Nangamba member of parliament w'ekitundu kino ajja omugenzi onale zimula mugwanya. Ne mugamba jjajja wanudde I will be a member of parliament. Katire Ulude kiwe kimaze okugwa goza bano bayinza okumpangula nesimbe nabo ate yombozi ya jjajja mu parliament ogenda kukola yocho omulimu gwa parliament omukulu omulimu gwa parliament omukulu kola mateeka to make laws that govern the country ekirala to pass laws that govern the country to represent your electoral area mine is Kawempe North tonjogeza nyo luzungu abantu bange tebamanyi luzungu abasinga obungi mbanga abavuma nina kwogera Luganda kati emirimu gya MP jejo deni nganze va kubiri bya parliament nze naze kolera abantu nte milioni 2 bebawa MP agule emotoka nzirina siri mwavu lwakuba ne isango omwavu siri mwavu mama kitange yandekera ekazeta ka 10 siri mwavu nze kolera abantu njagala nnyo kulaba nga munanga ine sanyu nga noli ine sanyu nga noli ine sanyu era mwe nabali wano ngena kuba wa ku sente okiwulide sawo yange letete sawo yange ebintu byengendo kolera abantu olode na binyonyodde da mama nakinyonyodde ekyo byengendo okolera abantu so okuba wa sente ezimu kwebye bibiri byogenda okufuna owulira kimala gwe kyekisinga obukulu banno bawe ku sente nabo balyeko okitegeera kati gwe bakuwaka lwate gogenda oli okusola obuto lwo ne famire yo nga bakulonze toyina kyoba wadde golaba omugenzi Segirinya babadde akolamu emirimu gye ebitabo bibadde bitono nenga afa ku muntu wa wansi kati nange kyekindeese nzize kulwa muntu wange w'obulijjo era ondaba ne wano olaba era nga nfukamide ndi mu bantu kitegeeza nnyumirira omuntu wa wansi mama ne mu parliament ono yambalanga ekoti zeze bbiri nga bwe nabanyonyodde ekoti zine bbiri eno koti nagisikira ku kitange omugenzi Peter Sebusoloka gwa Busulwa yangamba bubanga oyina kyoyagala yambalanga eno koti era ku ballot paper bannange batata bamama eno gye mugenda okulaba eyakawemba tata yali wa analog ate nze ndi wa digital emikisa gyonna giri muno kuba nze nasikira kitange era kyova olaba gye nyambadde ku nomination de era eno yennyini gye bagenda okukozesa wali abalozi gye bajja okusanga wali ku ballot batutiikinge yaleka akiŋŋambye nze mpuliza tata wange nze nabuzanga tata wange nga nfukamidde yensonga lwaki mbaana bonna yalonda nze buli wentuuka olina okukakkanako wansi mu bantu mama abantu bange ngenda bakolera ebintu bingi emyala girina okugogolwa emirimu ngenda giteekawo ebyo bya MP nganzi ngenda baterawo akalwaliro akatonotono ndekewo ambulance 2 nga Segirinya bwe yali akola bwe ngenda okukola mama togena kuwa sente bakikomera akati bwe kikomera mba mwagaza kino kulonda tebalonda kati bwe kikomera nze nyingire mu kikomera nga njagala yoki nze njagala mama ono ali mu katale njagala taata ono wa boda omuntu wa wansi gwe nzijiddeko kuba nange ndi wa wansi nabaga nti mama wange yali awo sigalo era ngenda kugirira wano mbasabe mwenna bananga bali mu ggwanga totulugunya awo sigalo ali wakaawo kubanga tomanyi nkya kyagenda kola ki kati nze lero tondaba mama wange yali awo sigalo namperera paka ku university kati uno ngenda fuka member of parliament goloza kaluka inzo kunema teka sobola bali banalukola bali mbyabo baze kutwaliriza budde nze MP we Kawempe mutufu toyanza banange interview ye jakumala akabonero kange ayogede ku dete sawo yango limu kusente anayogede ku kyakabonero yangu ku emitwalo 2 mbadde nera bidatenga kye kisingo omukulu akabonero kange banange gukwate entebe abantu balaba akabonero ntebe je njagala yeyo entebe yeno ngazibuze batu alenga zibula ziti kali buli munamawule kanko omutwalo njagala buli omuwe mutwalo ati balaga ndize ndi omuntu wa buli munamawulire kwano omutwalo atengo kati mumbere eyo nsereko nga yewandiisa Kawempe North kikujuza kifo kya mubaka Honorable Segirinya twakomyewa mali njagala kumukongula
kubanga byayisemu binene naye kama yasinga okumanya katuzeeko twakomyewo mbadde twadde twogera kugenda maaso wakati wa Feibe ne Betty Mpologoma enkaayana zibayina tewaliwo omuntu yenna ng'ojjekuba nabakiwa agamba nti mukwano nnyo gwa famire era agenda bannyonnyola ye byamanyi nga bakwata Betty nga bakwata Feibe manyi nange bantabulamu ku bigambibwa nti no yali yabba ente za maama we. Kati gwe mwami Seguya nsobola okubba omuntu gwe bayita mama wange naye manziba nnyo nsobola okubba mama wange simanyi naye Betty agenda kusasula erinnya lyange lyayonoonye. Abasajja bankwata kiro nali mu maka ga mwami Chiwa nga tuva ku graduation y'omwana waffe olaba twali ku graduation 14th January lwe babba ente ekiro omukolo twaguvaako saa mukaago ogw'ekiro ne tudde ewaka ffenna kati gwe wabiwulira ddi okubba ente 15th ku makya ne bagamba nti nti ente baazibbye ekiro ku 14th at night ne bagamba ani yazibbye bagamba nti abaana bawaka abazzukulu kati ono bamuyingizamu batya after nga wayise ennaku nga bbiri ne bakubirawo n'essimu ne bagamba nti ate abaana bagamba munaawe wabaddemu mu lukwe gwe wazibatumye Feibe Nasolo nti gwe wazibatumye ne ngamba ono kwata emmotoka nga olwa n'abaana tebannabyogera nze nali mulwadde ne ngamba ono ne muwa driver waliwo n'omuntu omulala eyamwerekerako mukwano gwe omuwala ne bakwata emmotoka ne bagenda mu kyalo okulaba omukadde ng'onagamba nti mukadde bamubba ente ze ayinza okufa sooka eyinza omukuba ne batuukayo ne mbagamba kiki emuzudde nti tewali kyetwazudde naye ente zo baazikoze eki baazibbye kati ono the following day ono n'akomawo e Kampala ono aba yakatuuka e Kampala muganda we omulenzi n'amukubira essimu n'amugamba nti tukizudde omwana yabbye ente mutabani wange ono bamuyingizaamu awo after nga 3 days ng'ente bamaze ozibba bamugamba nti tukizudde ente abazibbye bawaka baana baffe naye ate bakulinkingako bagamba mbu gwe wazibatumye munaye wabadde mu lukwe abyogera bagamba Feibe Nasolo gwe nali naye ne mugamba olwo ente bazibbye ddi bazitutte ddi n'abaana bakoze eki kati ne mugamba oyo abyogedde ku ssimu n'amumpa blaza we n'amumpa ne mugamba kye muba mukola ekyangu ennyo mukwate essimu y'abaana abo Feibe kwe yabadde ayogerera nabo bagibawe enamba ye kubanze nkakasa nabadde naye ku mukolo n'ebifaananyi mbiyina n'obujulizi mbuyina nga twali ffenna tavangawo okuva olwo mpaka lwe bamugamba nti ente bazibbi ne mugamba mukwate essimu eyo y'abaana mukwate nezze kuba muzimanyi mukolemu print out mulabe yaliko mu kifo n'abaana abo bwe babaddeko mu communication nabo tebakikola simanyi nange kati after ono akubira Betty Mpologoma amugamba nti nange mpulira abaana bagamba munaye wabaddemu kati simanyi bayinza okuba balina gurajeezi zaabwe emabega ng'abantu bannange obujulizi bwo bukyeyongera kumukumu katubasibule tuyite emboozi za booda kubanga nyinza okwogera ebyensimattu kave wano katubalekere emboozi eza booda tuweyongere tugenda kuba tubatuusako ebinajja mu maaso inshallah. Olugamba nga luwagiddwa Bexel High School ekamutuza Masaka bya one A-level bya day ne boarding nga n'okumanya ebisingawo note 772 kagamunya 10 With European Juice, you can enjoy the perfect blend of taste and nutrition however you like it. Juice your way. This campaign is financed by the European Union. Enjoy. It's from Europe. Kampala City Grammar Nursery Day and Boarding Primary School. We believe in the unique abilities of every child. Admissions are open for all classes. Secure your child's place today. Atinga kaweweza kama nyugunya nakirizo emisuwa kalyoza ubongo kabo tukuza kafune mu maduka wonna ne supermarkets.
Bali ku Bukedde TV omuntu wa bulijjo muganda wange tula wano gwe kola gwe omanyire era abasajja ba boda nabo bayimbamu bakubamu kadi nkubamu nawe nkubamu tugende. Yo bampise is a Peter Yoge Uganda yabakubira akayimba Fujjo kambakube yo akayimba katambula weka tekakomera nga bakusibye bomu newe bwatuka amasasi ne gatulika emigo ne jinyoka kitawo ne bamubika gamba nti toyinza muzika ngamendia gamba nti toyinza muzika ekisoko ino kusirika kiba kibye bigambo we bisuka kireta kiboko okusuka eyo ntana toyina kusinika buli fani ulira traka ekomera teririko myaka lisinga nnyo kumenya abavubuka nakwe kuluma nobulo kutoroka ekyo kyateka toyina kutoroka ekyo kubiri toyina kunyoka mangereza nalaba kumuka wejusoro nakule watuka nze kabe defense mudduka wejiba myala nenjebuka ayagalo seneka naseka gamba nabona polizoni nabona nyo ekitalya bali bakusibyeko bali bansibyeko soko tunyumize komera kesisi yagenda nenkwata mwana ne bantwala mpaka Luzira ne bantwala mpaka Luzira naye nalabe soko tunyumizemu awe komera awo ekomera abasajja basula bobi abasajja bali akawunga kabi abasajja tebebika era we navayo nenji akakayimba bakaita kiki echa kiwayiga bwe bakusiba kiki kiwayiga mu komera ndine kikyusa obulamu bwe bansibanze ngamba omuntu ne wanvuma semuvdamu omuntu ne wasengula kiwanyi sisobola kumugamba ku kigambo kyonna kubanga ekomera lyakubonyabonya nnyo nabona nnyo mu komera nsula ekomera lyakuyigiriza nnyo ekomera lyanjigiriza era natereera kuba kati bampita we China ndi mukobe wa ndongo kati mwana toyinza omuntu nabakusooza nkugambye nawosengula kiwanyi nodda nojje ekibanja nojje ekiwanyi ku kibanja kyo nozza ku kyange nsigala nkutunulira butunulizi kubanga abasajja bambonerera wayiga ekomera nayiga abavubuka kibowereza boda bali eyo abavubuka bali abali myaka gyo ekyo kyogedde kikulu nnyo owa boda mozebwa yewale komera kuba ekomera libi nnyo kyekituufu libi nnyo ekomera libi ddala nga wowulira nkomekereza kansembyeyo neno vaasi bakakase nti ekomera libi mu komera tewali kulwala newolwala oba omala biseera kyateeka ku nkumbi bakutwala 12 kuba kukeera kosa n'emigo egya buli kaseera wali enkuba ekuba mpaka kukeera eyakusiba nazina amateera akawunga kabi obulo kasuula olina okalya busobola okukeera ebbafu za wali gibeera myala kewabe ku kkubo teba kuswala tolina wotalima yadde wannazaala tolina wotalima yadde gye wawasa gamba nabona nnyo polizoni bamusiba olwamala omusiba n'agamba bwenvaayo sijja nyina obba kubamu akayimba jangu ono kubamu akazina jantukubamu akazina gwa akayiba ke bayite Fujjo nze ngenda kuyimba gwe bw'ozina omanyi okusimba akagere nsimbira ddala nyimba bw'okola ki javesi tuli walungi watuli oddeeri nze nyimba gwe bw'okola ki wenzina kozi gwe wakuba kayimba ki nze nakuba kayimba Fujjo tuyina Fujjo eno mundongo muyimbi ki gw'osinga okwegomba omuyimbi gwe nali nsinga okwegomba yafa ali bametafiire Bongole Lutaaya yayimba kayimba ki akayimba ke yayimba Born Africa nyimbiramu ngokokamu maneja wo nakulaba wuyo akayimba ako sikyakajjukira waliwo kano Born in Africa Anadison Africa Anadison Africa bakaita batya awasho music Africana weka kankuba kange nze nagamba nti abana ba boda totiisa gwe abana ba boda simba kagere wanike bbina kona nyabo balumye kona tumita